ate kati olwana olwo webubedde n'olugono waawano lulina immunity ya Museveni nti Lassa ne bw'oluloopawa tebajja kulusiba era lukyatta abangi. Kati kankubuuza ekintu kimu. Omanyi gavana omusajja ali informed. Waliwo omusajja bamuyita Didi. Didi omumanyi amaanyi g'alina. Didi amaanyi g'alina. Professor Didi. Nuga Didi. Didi. Didi Nene lwatuuka ne lumukeera Lassa tutuuka butuusi lunaku ne lukeera. N'oba n'amaanyi genkanaaba mu nsi bw'otyo. Katonda yagamba teri muntu alikakkanya muntu munne. Buli muntu alina amaanyi ge yamugerera. Oli tugalire gakoma. Kati penge mu Uganda teri omuntu akoze bikolobero bingi nga Chameleone. Timuwana Museveni bayinza okuba byenkanya. Oyo omwana mumanyi. Kati mumanyi onawulira just music oyo omwana bamukuwa mu ruumu essaawa 24 olinayo obe oli fan. Bw'olegera nti toba nko Kamili bamutekera omuntu mu ruumu just 24 hours. Bw'otavaayo na musaayi. Nga si yeza afadhali akuluma ennyindo. Penge bw'owulira nga Daniel ayogera sirika busirisi byonna yabiyitamu. Daniel yasimatuka X. Zinasangako Daniel ewaka muganda wange nga tafaananika omukazi omweru omulungi ng'asiiba ku muggo. Ate nga mukona se waliyo n'alina bulusi nga bo balaba bali awo bapima ssebo balaba basiriza. Omukazi yatuuka n'okuba nga Chameleone bw'aba amuyita yeekanga. Era nti Mike Daniel ali mu kulikavalinga kano naasomera Daniel okwogerako but sigwana. Penge Chameleone yatulugunya Daniel zira nabo abantu abamu abanenya Daniel lwakyavaayo n'ayogera omukazi yagendako mu trauma. Penge omukazi bamutulugumya. Omukazi kutuuka kweggalira mu kisenge ne baawula n'obuliri ng'omusajja asula wansi omukazi asula waggulu. Naye okuva Daniel bwe yava e Uganda oba naye ekisenge yakirekamu ki Chameleone taddangamu kukisulamu. Kiriwo n'omusajja omulala wempulira senya omuyita Melody kati ayambala n'ebikoleto ebya Daniel byalekayo. Daniel okuva bwe yava e Uganda oba yakirekamu ki Chameleone taddangamu kukisulamu yeesulira mu ddiiro. Nga bw'omulaba ssente z'alina na buli kimu naye asula mu ddiiro. Lasita abasajja balaba ebinene nene Chameleone tali happy. Kyova olaba ennaku gy'alina waakiri agimalira ku mmwe bakyaliibe. Lasita omusajja ayita mu mbeera ey'okugezesebwa. Oyo omusajja ayita mu mbeera ey'okugezesebwa Lasita. Bino byogera mpola mpola. Nomulaba mubiri gwe gutambula. Naye omusajja tali fayini. Omusajja alina ebimuhontinga tebimulekera mirembe tali okke. Alinga alina ekintu ekimugamba nti buli bw'otonyeza omusaayi gw'oli gwera essanyu lyo. Mbadde ngenda kwogera erinnya Mukama Katonda ansonyiwe. Oyo backup artist naye yali agenda kufiira ku Northern Bypass. Buli lwamala okukuba omuntu n'ayiwa omusaayi akakkana. Ate omuto Salafasa omuto oyo nali mwaga n'omuto yali akikoze yali akubye emmotoka. Eke nawe yali akonye emmotoka ojjukira. Yali antomesezza entebe ku gundi ku lawunda. Eke alina wa kuseri okukubya emmotoka. Namwana waliwo ekintu ekiremba. Ate nga yanfulumya mu mmotoka n'agintunuzaamu ng'agenda kuntomera n'embuuka. Ze muganda wange famire eyo omuntu gwe sifunanga mu buvuyo ndowooza
ye Paraso ne Na Weasel. abalala nene ekena je nako mu mwagala muganda wange omukama Katonda amulamuze kisa oyo yali anzitidde zana Mbwa ati yagamba mbugo wambereze ebifaananyi by'ennyumba. oyo yali anzitidde zana ati naye yali yagiramu akabuli ka muganda we bati abagezi tebakola nsubi neze ebyo nno mbadde sibyogedde nabyogera Nti vita jijjukira saalo nga tannafa yakutunuzaamu eggaali tebagamba banikoneko bamutidde sibaali bali n'obuuka mu mwala. nze gavana nkuza okutuuka nze empise mu bintu bulaadi n'ebyempiseemu ebisinga okubeera ebinene kamiliyoni oyo omwana waliwo ekimwambala ekiro era nze ngera nensaasira obuvubuka obubeera naye obwo mu sudiyo obwo bwakamulaba ajaziikamu kamu mu septic tank watetera ensi terikitegeera oyo Melody baali bamutidde egundi e Congo n'omukono ne bagumenya oyo Melody baali bamutidde Congo Era ky'omukono nakijja South Africa ngali nakugamba nakibulya South Africa oli South Africa afuna info Black yamugamba oyo Melody katabazze mulambo ate byonna byapeninga kiro simisana omwana alina ekimwambala ekiro era mmwe ababeera naye mu mwesegenge ekiro awo bonna ababulaaka abatwala n'abalekayo gy'agenze nabo bulaaka amutyamu butintirwa kuba bulaaka mulogo Black mulogo ate munyarwanda bakojayi babamu bagundi ba bulaaka yamugamba nze nja kukuloga gwe nja kujja kwetti Black mulogologo omumanyiira ne naye bulaaka ne kafunamu chance kayinza omubandagaza nene Black asobola okutta Kamiko ne Black mubinju ya Black si papa group ye batwazi kalina ate Black alina okubeera careful kuba amanyi ebyama bingi n'omukazi we Sudi eri we yali bakoma we city bamuwa Black amuvuge naye ate nga wagamba buti Black mwegendereze manyi baba ne si papa yakugutale mwana oyo omwana wadde balidandulu kali kakujuliza yakabozi ow'Emaserengeta bwajja ng'omanyi Maserengeta nno nze namule guba bagatta okubeera nga beekwana guba bakwanyaganya ate n'akujja ku mutto kankunyumize nsumulwa osuna ebiikabe Maserengeta mu covid yankubire nze namulaba omayinza gavana nze eri musajja asipootinga abagagga nti bwe nkulaba ng'ozirina mu inbox yo tekinswaza kujja kukwefasa ate ngeri gye nninamu erinnya nammwe mwangu okunziramu mu inbox yo South Africa amugambo owaayi nga sente zo ndaba omansa mmansi kuye waayi twakola mweno walayi nemugamba akozanyo ka walayi akasente ko kalina naye kati ffe bagavana esa bali kakiiko akali ka ssente tukoze tutya okukulya ku ssente zo mugamba mba kumandwa kati gwe gavana nze gavana obulamu bwange bwonna omusajja gwe neegomba ku nsi kuno kamiliyoni bw'ompa kamiliyoni ezange nja kuzirya sinenjogera n'omukulembeze nemugamba owaayi ne South Africa waliyo kimadamu ekikwepikira oyo wagavana ojja kuntega abapatisanga abatalina ssente oyo alina ssente oyo nemugamba alina ssente rasita oya muwe namba yitupimemu basiya nemukiwe namba nene muwe namba ne bakwatagana bannaye bwe bakwatagana yakigamba nsigenda kubeera mulaavu yabaakayungirizi olonga akugobako gwe yamugamba nsibeera mulaavu yabaakayungirizi abaana ba third party zisaagala kuddamu ekikazi nekinkyawa kati bandi wano eyukke Kamiri ankubira essimu Kamiri bwankubira essimu angamba owaaye ndi wano ne mukwano gwo muganze mukwano gwo yangoba nekaseka yenyini oyo omwana kateero nate penge gwe ne Kamiri mulinamu kalakita zezimu base namulemwa nze ne wajja wano osoboka mupima
gwe Penge ne Kamili mulina mu karakita zezimu. Nze Kamili ne busoda ne butekira ne mupima ne mugano bunywa. Nomanyi Kamili ayizo okunyangu yali tweyagala. Ate kikazi kimwagala nnyo. Kati yakigamba kendiddamu okuwulira ng'oyogera ne gavana ekikazi ne kingoba. Kati kankuze so omukazi biseera ebyo nga nze mmuteekayo ojjukira. Omukazi nga nsinikira voice note nga Ssebo Senkulu Mandi amugamba. Babateeka emifungo gy'embizzi mu nnyindo. Bw'obanga oyogera nabo toddamu kwogera nange. Buli abakusubira nagamba nze nina ettaala. Kati sekisera nkubya essimu nagamba ngenda kukuwaayo ku ssente. Nesosoka bambi kubeera nga onjubisa nnyo ayomba omukulu. Owulira ne ngamba omukulu ayomba. Nti omukulu ayomba mb'oyo nze nina ettaala. Oyo se biki ze ettaala. Yakigambanga owa ettaala onoonya nze ndirina ofa ki? Anti yamugamba yamugamba ettaala nze ndirina yo bulogo omwagaza ati jjukira. Yamugamba ka video n'amulimba mbu eseni waabwe yalina mukadrop ke yakola awo eseni bambi kagumiddeko akalobooza ako. Eseni ng'ayomba omusajja tantimba kati nzija nti okudda mu bulamu bwa eseni. Eseni ankubira essimu angamba njagala onvumira Isabiri ejjowero. Owulira? Ale Isabiri ng'avuma waaki? Isabiri ejjowero ono yazaala muliito omumanyi omusogo oyo guno yaso wa malediyo. Mumanyi. Isabiri. Ne mugamba nvume Isabiri nga muwa ekitiibwa mu mutya mu Isabiri ndanga ati ovuma Isabiri. Olwo omuntu gwe bagamba ovume ogamba ntandikiddewo. Ne mugamba yakoze eki. Nangamba yatubba milioni 4. Bagenda kukola Lion TV wulira. Mbuli Isabiri yabbaka milioni beka. Bwekola Lion TV ne Lion Radio munazirya. Ndolo kyali kikoleddwa. Kati ng'omukazi munyiivu babbaawo kyokka bbawo alina otambuza emirimu gye ejja kkula egya Lion Island. TV teriiwo ne radio teriiwo. Kanaasindika nze nkuvumira Isabiri okubba ssente zaabwe okuzanyira mu ssente z'omukazi z'akoze. Kati kyanninakola. Nange nenjikube wa Isabiri. N'ogikube wa Isabiri. Kiya ze banseero naawo omwenge. Ze wala gakola video ezo z'ekidangala. Isabiri yaŋŋamba kiki. Bampa ssente mekani yasimpa. Nangamba Ssebo ze sitogera ngo na kamiri maze emyaka nga 6. Ngamba weebale ngamba mami oli mubbe. Kati waliwo ebbaala awo egundi bagita Dwandi Jacks. Yamugamba yaabwe kumbe muloko down bakikuba milioni nga 10 ng'agigamba n'agigula. Agamba agigula sekisenga ateekamu booki. Kati sekisa agenda okuddayo mirikwesa mugamba tugendaga ku bbaala eyo nga siriiyo. Kumbe Kamili akimanyi ya mwana wa Ssale. Dabo omukazi watwala mukazi wattu atwala omuntu mu bbaala lya bbaawe bagenda otukalinga mundu ziri wali bbaala lya abasajja abasirikale. Bamugamba toddamu n'okyogera ku bbaala lyani. Kati omukazi yajja ng'abigati ati Penge yambuusanga ku layini. Mwenzi njogera balowooza babanyimbu nno nnemesa. Naye ndio Penge yayogiranga ebintu bino bagenda kunziba. Onedda oyo omukazi era balyoka ne bamubba Penge. Tawuliriza. Ate obulamu bwe bwonna ayagala Kamiliyoni. Kati so ne bwamubba tebimuluma. Ankuyo simu n'aŋŋamba n'ebino betuukira manya ngenda kukuloopa ewa Kamiri. Ya muloga mwana kumusekisa ngamba nini nagamba Kamiri gw'oŋŋambye. Aga Katonda omukazi Kamiri ne bwa tebimuluma. Nate ekinsesa ate amaana ayite emabbali ate n'abigamba abalala omukazi kati omukazi naye alingawo baki simanyi bali. Aliwalo yankubira nga amusibidde mwakula yite bamuyinayo ennyumba nga mukubye eriiso lizimbe liti nga mugyeko ziwaleti zonna. Yakikuba eriiso yali. Mama bakuba South Africa bali bamusiba ne mu nnyumba waleti baziwamba zonna. Zikaadi zonna baziwamba. Yafulumira ku Kaliwale passport zonna yaziwamba. Kamiliyoni passport zonna yazitwala n'aziwamba zonna omukazi n'akubira essimu ng'eriiso ligamba nga bankubye zonna kaadi bazitutte passport bazitutte ng'eriiso liri liti. Nga liringa Blasita yakuba ekikazi yali. Nze no mirikwesa amanyize nno kadasa ndikakuweka kye Kamili ansinga kuyimba. Nze musinga olumanyo. Nze Rasta ne woba oyo ya secret ejja mu mukono gwa Penge ekyo kyamumanyiiko. Sima nze nina olumanyo. Naye ng'ovudde ku ebyo Penge. Naye Kamili yeewunya waki byakola mbifuna. Kamili alina olugono. Olugono alulina akuba. Ate bw'oba tonnaba kujja musayita kuvaako.
naye kamirize kyantyako kiri kimu nina olumanyo. Nze kyokola mu nzikiza mala n'ekifuna. Yamukuba ku lwakubiri zomanyize byakola bikula message n'ataziddamu. Ye ne mugamba nnyoke mwana okubya omukazi eriiso. Era sitano kulaba Danira kufuna confidence nga ave wa Kamiri. Waliwo badde ki? Nategeera ko ngaba nakasi wange akoze kolabo n'omusajja ono. Yali asasula bibi byazze nga nkola. Nkimanyi nawe nategeera ngamba yiji naye nagamba Kamiri. Ate ne success kayemba kolabo enji namwana. Ansirike waawo. Nze n'abakolabo yamwe ne ngamba Governor, audio, video, badiziza bazirina bazeewuliriza tezafaayo bulungi. David Sebana mutumidde muyanyize kyali gwesiba okwagala kumayanja. Naye mu COVID Kamiri nabeera nnyo naye. Kati ne tuconnectinga nnyo ate n'okusinga engeri gye twali tutaconnectinga awo. Kati yalina okumpa kolabo. Kubeera mwe nafuna ne kolabo ya Palaso. Twali nnyo ffenna. Soko ne kukyali wange nze David ensinga otegeera yandabiryanga ku kkubo. David yani? David Sebana yandabiryanga Sebe City. Uncle David nkutumidde. Kati David Sebwa yabira siddamu Sebe muganda wange. David mwagala nnyo. David yandabirira sinzi nsajja gwesinza nasonga mu lugalo David. David ali nenga lize ebbanga lyembadde ne Kamiri era azakoze ebibi bingi nenga soogera. Sajja mubi. Kati Kamiri nabeera naye nnyo mu COVID kati yalina okumpa kolabo kuba twalina connection nene nnyo bwe tugenda mu bbaala oluusi akugambye emmotoka gireke wano ewaka tulinnye yange ate n'akuleka kyokka ate akimanyi tolina boda tezikola mu COVID kati n'okuba ekibala paka ku majo olina boda zitandika otta. Anti wanootambula gyo bajja kukoona jjukira lockdown emiggo wali bagala bakukoonemu poliisi ekutwala ekkoone. Kamiri nga omuntu akugamba emmotoka gireke wano tugendere mu yange. Tewaliwo omuntu yali agenze ne Kamiri mu bbaala n'akomawo naye ewaka. Ekyo kiteekako omukolo ne bagutema. Waakiri bw'okomawo naye ewaka akufulumya ekiro ekyo koyo omwana omumanyi. Wamanya agamutima. Ate kati oyo mutima byayiseemu ne mayanja bingi. Bamulumisa embwa. Wakamenya ag'embwa. N'akuba. Bamulumisa embwa n'akaba. Oyo mutima bamukuba buli wayagede mutima yafuuka akagoma ka lubendera ka Kamiliyoni. Oyo mutima bamuwuttula n'ebyaddala mutima n'akaaba n'okukaaba. Naye nga akuuma kalimumbu manager yasifuna tayitu. Akuuma kalimu nakulinnya bunyonyi bw'eyukka Amerika biki bakuuba mutima. Kati Jebbi ye muntu ategeera Kamiri nti ye Jebbi bw'agenda ne Kamiri ye Jebbi ng'agenda afata bakyali be era tebadda na Kamiri. Ye Jebbi ye muntu era Jebbi ojja musanga mu bbala nga Kamiri mwali akugambye musajja wo oli. Yeba ne Jebbi akyaliyo. Kamiri Jebbi akunyumiza akabozi koota amanya sseemu ese waito nayingira musajja oyo kati akunyumiza ebisere waliyanga akunyumize ku Jebbi. Ojjukira akayindi akazungu ke balina mu radio kesooka okuba nako ne radio. Balina akazungu ke babeeranga nako nga Japaani ne balinamu akazungu ke baalina. Nese ategeera yali akaze naye namanya oluvannyuma nnyo kali kaze ka radio. Akajapaani? Kali kazungu kuba kali kava na saidi za Finland eyo. Guno wajjanga naye yasibirira bonna balina ennyimba nga bbiri ne bafuna n'ataagingamu akazungu awo nga balulinga nako. Kati abazungu bajja baagala kwekubisaamu. Bajja kwagala kwekubisaamu babuuza ani atunda obusada. Njukira Jebbi omuntu kugamba nti njagala kukozesa kino n'agamba linda muntu akubamu eddakiika bbiri ng'akireese. Amanyi buli mu pulaga. Radio ng'abuuza ku Jebbi abazungu baagala kwekubisa baagala ku kokayina. Jebbi ng'agamba mu eddakiika 15 ndeete ndi gulamu mmeka nga bateesa ng'agenda azireeta kati radio wisdom nga bavaawo ne radio balikawo omukazi. Ne n'abala baalimu ba exeter nafa. Nga bagenda mbo bagenze kukola ziri haso. Naye nga Jebbi bamuwadde mission alinye boda aleete kokayina mu akazungu bakalisooka kagira keebakane kannaako bagende muri haso. Jebbi aleeta kokayina bayamuteekamu n'empeke za kapiso nga mu mixing.
nga kagenda kasaza nno akazungu tekabulaka nga auto Jebi nga akuba entamiivu Jebi nga akuba omukazi wa radio nga amwebagako nga amusooka amukubagala agenda okudda engulu consciousness nga Jebi ajjeeko ebyo byabo parking avudde namu Ngomanyi omuzungu talimba muzungu yadda muzungu yakoma but nga gamba radio your friend has raped me Agenda kunyumiza akawani akalaka era akajibbi Zakati nga gunja amugamba your friend has raped me kumbe Jebi ya raping nga Jebi afuluma mukulu nakitijje mwali mugamba wampaka nsobola okulaba radio ngo omusulu wakufuubuse gulinga pipe y'amazzi wano yanoonya Jebi mu kibuga mukulu era Kamilio ye yajja n'abalungamya kati radio uliriza tawawere ogambye omwaka Kamilio amanyi bi era nsigale ngamba ne omusajja radio akaba nga bolepiza omukazi Kamilio nazze ebbali kubanga etano wa Jebi nazza bbali emoze kati ga kunyumize story ka Jebi akalala tuba tuliwa ekawe twasulangaawo twali twapangisa waggulu eyo kakalina akaffe abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh